abalungi be basinga obungi ababi. Ku programu yaffe abalungi be basinga obungi mu nsi okusinga ababi, nze Nantongo nkomyewo ne mwami mukulu Alex okuttaanya ku nsonga eno n'eri tulabe batya bwe tujjamu n'ebikolwa ebibi oba abagulumiza n'ebikolwa byabwe ebibi oba ababi. Ffe abalungi ne tuba nga tetuwulikika oba nga temuwulikika. Ffe katukole ekyo okusinziira wano ku Dream TV nga twogera nti abalungi be basinga obungi mu nsi okusinga ababi. Tujja kiddiŋŋananga bwe tulibeera nga tukyali balamu era nga tuweereddwa omukisa buli budde. Mwami mukulu, ojja otugamba oba ozzenga otugamba ku programu ez'enjawulo nti ffe tetuwa bakulembeze bye twagala. Ba member of parliament, ba president, ba chairperson ku mitendera egy'enjawulo bwe bajja okutusaba obululu tetubawa bye twagala, bye mwetaaga, bye twetaaga. Mwe mulina okuwandiika abalonzi, mwe mulina okuwandiika ekigezo bino bye twagala, bintu 10 mu Mengo North, ebintu 10 bye twagala. Twagala kino, twagala kiri, twagala kino. Onokikola mu bbanga ki? Nti wezi. Kubanga ye yajja n'atuwa by'aba ayagala. Ye yajja n'abawa by'ayagala ekisobo. Abimanyi. Abimanyi atya. Mmwe mubimanyi abagenda omululu. Kituleetera okwebuuza ekibuuzo kino nti tetulwana lutalo lwe lumu. Are we fighting the same fight with our leaders? Bo kubanga tetumanyi na lutalo lwe balwana. Bani abakulembeze. Nze njagala omanyi, nze njagala nnyo mpe ekintu ngo oyogedde n'erinnya. Ngambye abakulembeze baffe. Bani ngani? Ba member of parliament. Ngani? President. Tulwana lutalo lwalwana. Nedda. Buli omuntu wanalwana lulwe. N'ebibiina ebyobufuzi buli omukulembeze waffe alwana lutalo lwe tulwana ng'eggwanga, tulwana lutalo omukulembeze lwalwana, aba member of parliament balwana lutalo lwe balwana bwe tulwana. Ekyo ekimu ku bintu ebisinze okutuzza emabega nti olutalo entalo ze tulwana za njawulo, tetulina lutalo lumu ffenna nti tulwana olutalo ki. Abantu bwe mubanga olutalo lwe mulwana mwenna teruli ki lumu, temuyinza kutereera. Buli omu aba alwanira, ono asika zeeri, kati ono alwanyisa mpologoma, ono alwanyisa ngo, oli alwanyisa njovu, ono alwanyisa kikere, ono alwanyisa nkoko. Akasasira aleme genda Kiteezi. Waliwo ate agamba nti Kiteezi mufunamu kasasiro gy'aba agenda. Ono alwana Victoria baleme gitunda. Waliwo agamba nti ate nze Victoria bampeeke ekyapa njugula. Kitegeera kwegamba tulina okumanya nti tulwana olutalo abakulembeze baffe lwe balwana. Nedda nze sitaddemu nti tulwana lutalo abakulembeze baffe lwe balwana. Nedda nkugambye olutalo lwe tulwana nga ffenna buli omu lwalwana gw'olina olutalo lwo. Nange nina olwange. Kati nze nnwanyisa bwavu, mwami mukulu tolwanyisa bwavu. Kakati gukyolwanyisa, nze nnwanyisa kirala. Kati bwe tuba nga tulwana entalo za njawulo tetusobola kutereera ffe okujjako nga tulwana olutalo nga ffenna tulina omulabe ki omu. Kakati wano ebibiina DP ajja kujja olutalo lwe lulala, NUP olutalo lulala, NRM olutalo lulala. Mwe abalonzi entalo zammwe tewali n'azimanyi. Buli omu kubanga ali eyo omulala agamba kino sente bazibye zonna ziweddewo, omulala agamba nti bannange ebinnya bitutta mu kkubo, abalala baga nti ate abanyankole batukoze bubi, abalala nti abanga ate kino tunaakomawa. Olutalo lwe tulwana lutunudde wamu nti nedda. Bas waste of time. Kati batwagaza ki? Bani? Abakulembeze. Bw'obaagaza ki? Kutukolera ebyo bye twagala. Lwaki bakolera? Oli kateyamba. Niba nani? Oli kateyamba. Omanyi bye tuliko bannanga batuuliriza. Bano abakazi batandise dda n'otugamba mbu kyawandiikibwa mu Bayibuli.
mbu omukazi alina okuweebwa. Tekirimu. Ffe mu Qur'ani mwekiri. Mu Bayibuli tekirimu mwami Mukulu. Nze ojja kindaga. Ffe mu Qur'ani mwekiri. Ojja kindaga. Ne mu Qur'ani kindage. Nati kyembuza nti mu Bayibuli tekirimu. Gwe ne mu Qur'ani ojja ki naye saagala nnyo tugende mu bintu bya ddiini. Oba bya nedda kyekugambye. The point yange mbuuza aba batwagaza ki? Nze ne nkubuuza nti gwe obaagaza ki? Kutukolera ebyo bye twagala. Lwaki bakukolerera? Toli kateyamba. Olyoke olina amagulu go n'emikono gyo. Kati anagenda okukola funds ez'amaanyi bwe tuba twetaaga emiti ku kyalo Sembabule ng'emiti amasannyalaze gafune Sembabule efune amasannyalaze twetaaga emiti 1,000. Ani agenda okukola funds ezo? Sibbo betonda. Gwe ne memba wa parliament. Anti gwe ndiko. Anti. Ni gugambi mugambi. Era gwe ndiko gwe. Anti wamune wa mugamba mu buwandiike. Ate lwaki babuwandika te? Birina kuba mu buwandiika te mu parliament waliyo kitali mu buwandiike. Ate general Basembabule nti teyina. Nga muwandiika mu abamulonda ndi nsebo waffe ebbaluwa yiino emiti twagala 1,000 tujagala mu myezi 3 genda mu parliament olwogireeta oba nedda. Sikulema era nina okulema nkugambye. Owolereza bali oba. Mu parliament tojja kutwalayo kintu nga tekiri kiwandiike. Okube mu ddomo awo. Ngaiya kuba mudomo. Kukuba tuyinza genda lyo oboje. Mbuwe wandikira member of parliament bikoli twagamba twagala emiti 1,000. Mu myezi egi tetugira. Nze mbuuza abakulembeze baffe batwagaza ki? Bote balina kye babaagaza. Kati lwaki kwe bali ku bukulembeze? Abakulembeze bammwe beeyagaliza bokka. Ne talina kyakwagaza. Ye alina kyeyeeyagaliza. Hakufaako kigoli muganda we singa nga bano abagamba ate esimu simanyi z'abawadde bw'okubira ono gundi simanyi babawadde tokota. Ekitegeeza tebalina kye bayinza like nga onogamba nti kuba mwami mukulu olina enkola y'okunyiga omuntu ng'olina ky'omwagala omugjamu gwe ky'omulengeramu ye kyataneezuula. Ya okikola nnyo n'onyiga omuntu n'ogamba bannaye abantu ffenna ne tugamba lwaki taleka muntu naye nga gw'olina ky'omulabamu oba ayimba ennyo oba azannyo oba akola ati. Kati bwe baba nga tebalina ddala kye batwagaza kitegeeza tebalina na kirungi kye bajja tukolamu. Ate tebalina kye bajja tujjamu. Omukulembeze omulungi ajja the best ebintu ebisinga obulungi mu bantu bakulembera. Kiringa nga nte ng'ozirunda. Ojjamu mata mafu. No, era bw'olaba nga ga luzzi obuuza lwaki amata ga luzzi nga ente ogijjamu it's best. Ng'ogiwadde ebiwata ogiwadde ogiriisa bulungi nnyo ogirabirira ogijjemu it's best, which is milk for you, which is cheese for you, butter for you. Gwe naye ente ogijjamu it's best. Gwe ogirunda gwe wagifuga gwe mukama waayo. Omukulembeze alina okunzijjamu my best. Bw'abanga takisobola kutujjamu our best, then country tekula because we are not giving our best. Tubeere awo mu complacency nga tuli wakati awo tetubuguma tetunyogoga. Complacency nga tuli awo tofaayo nnyo ku bigambo bijja kutawaanya. Ogambye eki? Complacency. Tonyogoga tobuguma. Ng'oli awo mediocrity mu standards tolina standard ntuufu. Kitegeeza abaana b'ozadde olina bajjamu their best. Bw'oba ddala nga oli ojja kuba successful parent. Get the best out of your kids. Nti omwana omulabi asobola ki? Bw'amakanika nti okay agenda asome obwa engineer ekyambogo. Omwana asobola ki? Design nti agenda asome mu school of designing oba wa tina school of beauty asome. Wano kibwe kiri. Naye ng'abantu bali mu ggwanga lino abalina ebitone abalina amagezi abalina talent naye nga tewali azimanyi kuzisimulayo nga bw'onoobeera ne gold nga bwe tubadde ne gold emyaka egyo gyonna manyi amafuta nga gyegali naye nga tetulina busobozi bugajjayo olw'obutamanya oba
taba na sente n'ebirala byonna obusobozi obugajjayo. Omukulembeze olina okuba n'obusobozi obujja the best out of the ki. Nze bwe mba nkola emizannyo ntunuulira abantu bwe nti oluusi ne njogera ne mala essaawa nga 2 nga njogera bwogezi naye nga kyennoonya mu bo how can I get the best out of them. Kati omuntu olina okwogera naye nosooka n'omuyiga n'omutegeera n'otutuuza wansi n'otuyimiriza essaawa 2 n'olaba asobola n'olaba yeesooza. Onoonya ebisaaniiko byabwe ebyabagwako ebyabagwira nga bakazaalibwa osobola okujjako ebimu n'otutuuza mu busubi n'okola byonna by'oyagala. Ebisaaniiko bino bikuveeko obeere ggwe ojjeyo yowa best. Ekyo kye muyita mmwe nti nze nkunya omuntu naye nga ne bw'oba oyagala the best out of akambe ojja kkawagala. Naye ko kayinza okulowooza nti okanyigiriza era kayinza okugamba bwambe bunnaako bwe batuli bubi batunyikiriza okufuufa naye ng'ate bakuwagala oli kambe olina kuba n'obwogi. Kati oba bino byonna bye tuyitamu bye tulaba nga tulunyigirizibwa kiteezisaga corruption namnagani oba batuwagala. Yes but kubanga bayinza okuba nga batuwagala tebayinza okuba nga kiri nti guluma yaguze kyosimba kyokungula. Toxic person alonda toxic leader. Webale ffe tutwalayo ebisaaniiko ebyo waliwo omulala si ffe tuvuga emmotoka ezo bannange naye ate ne twewunza nti ate si ffe. Waliwo olumu wempulira nga gunnuma gwa gunsinze okubuuza ekibuuzo kyonna kuba olina engeri gyokituddiza n'otulagira ddala nga tuli basiru. Nedda njagala amanye abantu tebaagala kulaba bwe batyo kubanga batya okulabira ddala ekintu kyennyini. Simanyi okitegeera kye ŋŋamba. Abantu batya bw'alabira ddala ebintu nga bwe biri ayinza okuggwamu amaanyi. Kati kyova olaba nga yeetekako obw'ebintu waakiri n'omugamba nti osuze otya nnyabuna bulungi nga ye gwe wasuze bulungi gwe. Ekyo ffe kyatukwata bakusanga ku mufuuwo wakaabye n'amaaso gakulimbi naawe wasuze otya nogaba bulungi nasuze bulungi kyatukwata ekyo naye the best out of us. Sinalaba mukulembeze ajjayo the best out of us mu sports, music, education, dance, entertainment, creative zizonna creativity yonna wabula the best we get out of people so far bitusobodde nti Makerere University esomesezza omuntu n'asoma bulungi n'afulumya ki doctor omusawo n'afulumya lawyer omutuufu n'afulumya engineer omutuufu. But that ekyo tekitegeeza nti doctor waba afulumye ofulumiza the best out of him. Ayinza okuba nga asomerwa bizibu nga asomerwa nnaku. Nze nembuuza bwe baba nga tebalina kye batwagaza nga tebasobola na kuleeta kutujjamu the best, lwaki tebakkiriza omuntu naritayalinga mu mirembe? Ekikulu gwe tomanyi ani akozesa ani bali tebalina ku ritayalinga, balina kuba fired. Balina kuba fired. Who's going to fire them? Mwaba balonda. Ate tulina obuyinza through the vote of no confidence mu parliament. Obadde olabi gundi bana abafuzi naye omusajja abafuzi tebalitayalinga mwami mukulu babeera fired. Ulira omusajja ayingira parliament n'atufuga oba n'abeera naffe emyaka egyo ani member of parliament ani member of parliament owewaffe kale kangamba owewaffe anti yani buddu yani aliko mpuuga oba akyaliko simanyi naye kyeŋŋamba ulira saagala nakumumanya
olaba gyetuli buli omu ali ku lutalo lwe muliriza nanti nkugambye n'otuukanga n'okuddamu omulonda toyagala mulonda ng'ogamba oba ayagala abeereyo oba tayagala aveeyo iye oba olonda wakiira ng'akutamye kati kyembuuza lwaki tavaayo mumugobe with dignity mumugobe through vote of no confidence mumukolere kapate with dignity mumusiibule nti thank you so much naye munnanga awo tulabye nti wookomye katusindikeyo Alex mukulu kati Alex mukulu tumuwadde emyezi ate nze sisobola nange kugenda yeeyo obanga sisobola kubeera muntu mwetoowaze bwe ntyo nobeera awo nga kwegamba wenna weegayirira buli kintu wagamba oti honorable speaker sa jaji namuyita honorable speaker nga simanyi baba bayita nali sizangako musa bantwala mu kooti konze nti namuyita speaker honorable speaker nga simanyi nabwe bayita jaji nti oba honorable ani worship nga sibimanyi kasi bakutake mu parliament worship manyi katonda worship thee I worship thee ne atenga nino kikyusa nkisemu mu judge ona andiko mbu yo worship nga tugenda mu worship kati omanyi nakulirako worship kwaya kati tugenda mu worship mugundi anyway can people bring the best out of us? Can you bring the people bolina waka the best out of them? Tulina abazadde baffe naye nga abazadde abo tebatujjaamu the best. Abazadde baffe bamanyi otulaga nti they are the best. Kyekiri mwami mukulu kye nakubuza n'okitegedde kye ŋŋamba nti abazadde bamanyi obutakujjaamu the best bo ne batulaga nti they are the best. Omuzadde waffe olwaleero yenna yakulaga nti adeki because batugamba nti nkugamba ebigambo bino tosobola sisobola kuba musobu kyenkugamba kyakolebwa bwekiti ne bwekiti era kyekino ekituufu. Ate oyo kale naye oli ayinza okugamba nti kakati mwe mulituuka nga nze mulibeera nga nze mmwe ate nga muzadde mulituuka ffe mmwe kakati awo ogenda kubajjamu the best nedda. Ate omutawaana nabo kwe kukkiriza nti ate gwe the best tebagenda kutuuka. Temusobya abazadde temusobya. Temwogera bifu omuntu omukulu yatasobya. Omukulu tasobya toyogera kifu tusobola butakukkiriza. Nedda okukkiriza oba obutakkiriza kiri bwe kiti gundi gwe kennyini kati gwe tojja kugamba taatawo kyakukolera tojja muwa mulimu owulidde kubanga mulina that biological bond gyotasobola kufayalinga. Yes. Naye ono politician osobola omufayalinga era politician ye muveeko nti tajja kulitayalinga yekka tajja. Era Bush si Bush Biden mu America bwe yalitayalinza olabe afunye standing ovation ya dakiika ezi 5 kumukubira ngalo okukkiriza okukola ki okuva ku bukulembezi kati bamutwala nga hero nti yawaddeyo obukulembezi voluntarily n'abuwa omukazi. Awulidde politician owaffe talitayalinga ofayalinga mu fayaling gwa mulonda period. Naye tomusuubira nti ajja kulitayalinga kiki yagendayo ku lulwo ate ku lwanyi yagendayo ku lulwe tanakkuta bibye bye byamutwalayo. Owulidde nga tuwumbawumba programu eno omuntu ategeera ddi nti tategeera? ngenda okukisalamu ekyo ekigambo ate byotayagala mbadde nsabolemu ekisalamu kiddemu nga bwe nkikubuza omuntu ategeera ddi nti tategeera? Ng'atandise okutta nga tagera. Ndi kumaliriza programu eno abalungi abali ku Dream TV. Nze saagala kuntabula
kati ebintu by'okusalamu ebigambo nkikugambye kiddemu nga bw'okinkubuuza nti omuntu amanya ategeera ddi nti tategeera ne ŋŋamba nti ng'atandise okutta nga tategeera nti atta. naye kambuuza olwo ng'atandise okutta mwami mukulu otegeera ya otegeera ddi nti otegeera wategeera ddi nti otegeera kubangera nga sinnatta ngira mpima nga sinnatta bayibuli ekyogera nga tonnagenda mu lutalo sooka obali olutalo olutandika n'olumalako bala gera nga tonnatta kwe kutegeera ogeze opimye otagetinze ba ekigambo gw'okyogera kuhepa naye kye kibuuzo kihepye sikyempye kutegeera kati okutegeera kyeki nandi kyenkubuuziza ombuuziza nti omuntu ategeera ddi nti tategeera ddi omuntu atategeera ayinza okutegeera nti tategeera omuntu atategeera ayinza okutegeera nti tategeera nenkubuuza otegeera ani igwe ndiye otegeera otya nti otegeera kubanga ngera nga sinnatta atategeera atta nga tageze bwe butategeera kwe kutta nga togera okuleka ng'olina kyogatta ku ekyo. Kakati abantu bajja kugamba Alex mukulu byayogera tetubitegeera naye tolina kubitegeera omuntu okutegeera kitegeeza obadde tutegeera ogambye omuntu okutegeera ogambye omuntu okutegeera kitegeeza obadde totegeera si kyengambye kyogambye nti ki nti omuntu okutegeera kitegeeza obadde sitegeera. Kati kankuwa example kati olaba TikTok eno social media kati fenna tumanyi nti ki knowledge fenna kati buli omu amanyi nti ki buli omu fenna buli ayina essimu buli omu ayina essimu amanyi knowledge yino eri wano si buli omuntu alina essimu eno amanyi TikTok oba amanyi social media kate buli okay smartphone no smart head okay ekyo nze nakyo nze nkikugamba naye jjukira nti labayo abantu mwenna bwe muba mumanyi kitegeeza tewali amanyi abakalamojja balina ettaka mbu lyabakalamojja si lya muntu lya tribe tewali nyiniryo lyabaki mbu lyabakalamojja bonna therefore teririna nyiniryo olw'okuba lya bonna teririna nyiniryo olw'okuba fenna tumanyi kati teririna nyiniryo mu bakalamojja oba nyiniryo mu Uganda what is lyabakalamojja ettaka liri mu Kalamojja gyeriri n'abakyoli ndowooza particular land gyeri Kalamojja eri Kalamojja abakalamojja bagamba lyabwe bo tebalina byapa nti oba kino ttaka nti gwoyita wano kinabagaboga nti lyabaganda kati kyeŋŋamba kyendi mu kubuuza ate lwaki ogamba nti teririiko nnyiniri ate nga lyabakalamojja anti kati kyenkugamba gwe tosobola kitegeera mangu oli mu kwogera bw'osazaamu eba paradox bagiyita paradox naye sooka okakkane kakkana olidde kubanga n'okukakkana kukyabalema emmwe ffe baani abakula abamu abafuula aba generation empyambu mutusindiikiriza muyina okgenda abakalamoja ani atagende tujja genda mu budde bwaffe n'essaawa zino mmwe mukkirize mugende you retire in grace and dignity essaawa zaffe zeziriwa zezino akawooza masiga mugende omanyi olunaku lwa Katonda olumu lulimu emyaka 10 awulidde kati weegendereze
nnyo ng'oyogera ebyombo gw'olina okugenda batolina ekyo tukiveeko tudde ku kiri kye tubaddeko abakalamojja ate ngenda kumaliriza when everything buli kintu bwe kiba nga kibunye buli muntu then tewabaawo nnyini kyo waliwo kituyita kibunoomu kibunoomu omumanyi lwaki bamuyita kibunoomu atalabwalabwa buli omu singa ffenna tuba tumulaba aba takyali kibunoomu kubanga ffenna tukola ki ffenna ettaka tugambe ettaka lyonna tugambe nti abaganda balina ettaka lyonna lyabwe ng'abaganda yes tulirina lyaffe tekuli nnyini lyo nti erinnya lya nnyini lyo lyani baganda ownership baganda kati abaganda abo oli ajja kubuuza nti abaganda kitegeeza ki nga oteekako nti fe kutaito abaganda nti ownership abaganda ate kati nnyini lyabaani kati nze Alex mukulu nvaayo ne ŋŋamba nti lyange nyinza okuvaayo ne ŋŋamba nti Alex lyange ate ndi muganda ate teriba lyange liba liryo kuba lyaffe lwaki ebintu bino bitulema terisobola kuba lyaffe terisobola kuba lyange nga teryaffe nanti era tugamba lino eryaffe lino ettaka lyaffe ffe abaganda ettaka lyaffe ffe abakalamojja ettaka lyaffe kati nze Alex mukulu si lyange kati omukalamojja tasobola kujja n'agamba kakati nze Alex mukulu sisobola declaiminga naye wankubadde ndi muganda no sisobola kubanga lyabani lyabaganda lyaffe si lyange si liryo teririna nnyini lyo abaganda ate ate ani anaagendayo n'agamba nti lirya ate nga buli agendayo Alex mukulu bw'agendayo bagamba nti lyabaganda n'omuganda omulala bw'anaagendayo nga baga nti lyabaganda kakati ani anaagendayo ne baga nti lirye tekiri okujjako ng'abaganda bonna basituse tekiri ku ani nnyini lyo kiteekwa okubaawo nedda tekiri ku ani ng'omuntu the person one kiri ku ownership ligwa mu baganda lyabaganda bwe baba balitunda bayinza bonna bakalamojja bonna bayinza okusaako emikono bateekwa nga balitunda buli mukalamojja buli mukalamojja gyali yonna ne mu Bulaaya yonna gyali baseeko omukono batunde ettaka litundibwa n'obukakafu obulaga nti ddala oli mukalamojja n'oyo anaabasisaako emikono owulidde ye yajja okusooka okubula epointi yange yabadde okubuuza bulungi nnyo otegeerodde nti totegeera nenkunnyonnyola ekintu ekyo naye kikulemye okutegeera mu ngeri zo kale oba sitegeera nze kugambye okutegeera kitegeeza okukola by'okola ng'opimye that is all bw'obanga by'okola opima otega n'opima n'ogera n'olumba okukoke kutegeera tetusobola kusukkako awo mu ngeri yonna tetusobola kusukkako awo tubaagala nnyo abalabi ba Dream TV mwebale bbanga lyonna okuba nga mutulaba nze Nantongo mbadde ne mwami mukulu Alex ku puroguramu abalungi be basinga obungi mu nsi okusinga ababi tuddiŋŋane nate Mukama ng'ayagadde mu puroguramu enaddako mweraba